Kubanga twolekera Fort Portal mu kibuga kino eddwaliro ekkulu Liwereddwa ensimbi okusobola okuzimba ekikomera okulyetooloola. RDC asiimye ensimbi zino ezivudde mu gavumenti. Eddwaliro ekkulu mu kibuga Fort Portal mu bugwanjuba bw'eggwanga liweereddwa ensimbi akawumbi kamu n'obukadde 600 okuva mu gavumenti zikozesebwe okuzimba ekikomera okulyetooloola. Alex Adaku akulira Fort Portal Regional Referral Hospital anyikiza obukulu bw'okukuuma abajja ku ddwaliro nga babadde bababbako ebyabwe nga n'abamu batoloka tebannasiibulwa. Fort Portal Regional Referral Hospital is going to implement a mega project that pertains construction of a perimeter wall fence for the hospital. We think this will help secure the hospital land from encroachers and also curb the instances of theft of hospital property. It will also be able to reinforce our security system in the hospital. Muhindo Louis akulira emirimu ku ddwaliro lino yeeyamye okulondoola ebikolebwa abaweereddwa omulimu. But you still have your neighbor, the stadium, because you also help us people not sneak looking into the stadium. Omulimu gukwasiddwa Engineer Kisembo Robert owa Protas Construction and Vocational Training era nga wadde obweyamo obutayuwa abamusizaamu obwesige. I express my sincere gratitude to the hospital director, evaluation and contracts committee of Fort Portal Referral Hospital for awarding us this contract to construct a perimeter wall fence around the hospital premises. I appreciate Government of Uganda through the Ministry of Health for funding this project. RDC wa Kabarole Asimu Stephen ayogedde ku bagenda okukola omulimu guno na butya bwe bagenda okulondoolamu emirimu. Because it's becoming a city, a referral hospital in the city, so that it looks like a referral hospital in the what? In the city. Otherwise you can see whoever is coming now, you see that is mental what? Health unit. Now the people are inside, but they are looking at what is happening what? Outside. So in other words, there should be areas where people are not supposed to be exposed to. Bikunganyiziddwa ekitongole ky'amawulire ekya Salt TV Omunnyo.